tugenda kwogera ku batembeeyi. There are over 8,000 vendors in Kampala and increasing day by day. Tala Jennifer Msisi ne Road Mayor n'ekitongole kyabwe ne bagamba tubajjeko kubanga banange ekibuga kiri just too much congested. Naye leero tufunye amawulire nti bagenda bakomawo. Twagala tubuuze ekisooka abatembeeyi ku nguudo zaffe beetaagisaako wetubajjako tunaabatwalawa kubanga ate ensi ezaakulaakulana nedda zasooka kugobako batembeeyi. Nsabulongoseemu. Yes, otandise bulungi nnyo bagoba abatembeeyi ku nguudo batandise okuddako omukomo naye ekituufu kiri nti olulimi oba lwe lutusumbuwa omuntu ayitibwa omutembeeyi tawumuza tembeeyi obeera olina okubanga okola ki naye omuntu awumuza wansi wetaaga erinnya eddala likola ki erituumibwa omuntu oyo abatundira ku makubo nga tavaawo yongera kubatundira abantu abagoba ku kkubo babafunire ekifo bateeka bano babuzaabuza bwe baali bajja waana eri abafunirawo no Uganda betuba twagala eve ku mutendera gwereka egendere ku mutendo omulala tulina okukkiriza ebintu ebimu newankubadde babitunyigiriza abatembeeyi mukibaji babadde bonoona enguudo zaffe ekibuga nga kiringa ekitali kibuga n'olwekyo bwe kibanga kyekiseera ekituufu okulaba nti Kampala twagala tumuteeke ku mutendera omulala wano bannayuganda bali wano ne bennyini betuli nabo wano bagenda ne baga nti Rwanda ekibuga kigali kinyirira lwaki kinyirira ewaabwe waliyo abatembeeyi abatundira ku street bw'oli ekintu n'okisuula bakuvunaana netteeka bakutwala muko naye wano baffe bali abasuula onayimirira mu taxi n'agaya obiti n'amala n'akasuka ebweru tewali kibamugamba n'olwekyo tugende ku nkola empya. I was once a mutembeeyi in 1990 from school. Naye that's business for beginners. Teri muntu n'omajja abantu abo ku luguudo baali bajjawo teri yabaleetawo. N'ekyokubiri ffe kati nze nfuka mmotoka ezenene ez'amaanyi. Naye teri bwe ngamba nti gavumenti nonyisa omulimu nze nkola ki lwaki baga gavumenti bafuna ebyebakolera no way. Tabajja bafuna bakolera bagenda banoonye ebyokukola ebirala abaleke bakole ensigo bennyini abakulembeze bagyonoona tebafa ku bantu tebabafunira mirimu bo abakulu abala bagenze babagika obuzimbezimbe buli wamu buli kakunyomero kona bawalika obuzimbe beeyiya nolwekyo baleka abantu nabo beeyiye buvunaanyizibwa bwani okugyawo ebizimbe bwa city council bwe beetandikidde ku batembeeyi n'ebizimbe bajja bijjawo abantu bagamba nti abatembeeyi babalekewo naye tebisaanidde bandi badde bavaawo kale waliwo n'ebifo ebimu ebya gavumenti ebiri awo ebyereere bandikoze nga Rwanda bwe yakula Rwanda bwe yali ekoba abatembeeyi ku makubo yazimba obutale abantu ne bagobera eyo oba kali Nateete oba kali Luddawa gwe bagamba genda eyo naye okusinziira obungi bw'abantu n'abantu abasomye nga tebalina mirimu tebabagoba bugoba bwe batyo wabula babafunire balina njagala kuwulira eri omukyala kubanga nange nyongereza ku ky'omukyalo batembeeyi baveewo lwansonga fe abatembeeyi batunyigiriza bulu tetulina we tuyita badde mu maduuka bannaabwe basasula ebifo ate abatembeeyi ne banagamba nti babakwatirwa ekisa bo era balaba bajja kusigala nga bajja tebaggwayo obagamba buno tugenda kubajja kusigala tubadde emyezi 6 bw'oba olinako omutwalo emyezi 6 tunasasula olwaffe naye nabo baveeko abatembeeyi awo mukakasa nga babadde bakolera badde tebasasulirawo babadde basasulirawo ekyo tubatubabuza nti sente zirakawaani tebasasula waliwo yayaleese ekolisiiti olina okukakafu tebasasula badde bakagobawo bangi badde bagamba basasula badde bagamba tusasula naye teyeri yavuddeyo n'agamba nti basasula. There is no any advantage of the vendors. Are you sure? Yes, I am sure about it. Let me tell you. Olaba oluguudo lwa Nabugabo, oluguudo lwa Namirembe Road, oluguudo lwa Lumu Street. Nze bagenda bangamba tigenda tukule container ku market wa Lumu Street. I have wait on Sunday. Oba kiro saa mukaaga nga bavudde ku luguudo. Abantu ffe tulina okwenonyeza ebifo tukole ki? Tukolera. Ekisooka ky'obutale obutale obolaba kati this market of Kaleo tugenda kwita saawa zino wegasanga ng'abantu batadde ebintu mu kkubo naye nga tere bado bafuddeyo weerere ebutale gye bagamba stalls gye ziri naye bagala bagende just ku front page bakolera babalabaawo kati edduuka balisasula mu ddoola nze nsuula omuntu bwange bya ddoola sibikola ki zimanyi sente ya wano. Hold on to that thought. Njagala tulaba akantu wano okuva ewa Lord Mayor Mwami Elias Lukwago yatubulidde ye byalowooza ku kugoba abatembeeyi mu Kampala. Tutunuulire TV.
street vending is a fact of life in all cities, and it's now internationally recognized. So this is a business community which must be regulated, rather organized and regulated, and of course it should generate revenue for government. It contributes to the national economy, to our GDP. And actually the law recognizes that street vending is a lawful activity. This is the very reason why I had my own reservation about the exercise that was carried out, because it seemed it was like a one-off. It was not a kind of a plan, well thought out exercise to say, well, we shall do it this way and it is sustainable. This was not sustainable. Forget about market stalls. That's not viable because the markets are already congested. They are in very poor hygiene conditions. All of them need reconstruction. Actually, we have embarked on a mega plan to reconstruct a number of markets. We secured loans from Africa Development Bank, from Arab Economic Development Bank, and from our own national budget. Tulabye mwami Elias Lukwago n'agamba nti ye ebyokujja abatembeeyi yabiwakanya, but he said one thing: street vending is legal. It's legal. Yeah. But tunaba tukyalina abantu abali mu mbeera ng'eyo Uganda ekyabonaabona because bamanyi ekituufu naye tebasobola kyogerako. Kyakugeza nyinza okuba mukulu gundi nkwagala nnyo nze nina ewange akakaddeko essente gwe tolina wadde n'olw'ekikumi ne ngamba wandibadde obeeramu n'emitwalo 5 olwo mba nkuwadde. Nkimanyi tusobola zifuna ne wozijja tolinawo naye nkusuubizza nkuteekamu amanyi nti wandibadde obeera nazo naye nga ate tosobola kubeera nazo kuba tolina nakyokola. Bebo bamwami Lukwago amazima bagamanyi bamanyi ekituufu naye babuzaabuza bano abantu ba wansi kubanga ye ayagala kalulu akyali muvubuka ayagala okubeera mu Kampala oba okubeera mu byobukulembeze ebbanga lye lyonna. No kati ekyo tukiveeko tugambe nti twagala Uganda ekula kiki ekiyinza okuza Uganda. I had a challenge yenga tunajyogerako. Yes sir. Yes. For the first time in my life I sank at the government, the President Museveni. They wanted to take the Kampala City Authority. Yes. Never Jacobano Barukwago, Abbey of Fuzi. Never have a Shinyanga Shira Mudu. No Murumunga Wabise, Agama Montesinia Chiviro, Futulachi, Kampala. Ne, Sengeko for a Mundu, never was a government, Yajawa take up Barukwago to get a cricketing a video of them. Where are they? Kampala Papanag and Muchi. Again a mass. I have a friend of mine. It was my birthday from school. I mutembe agenda paka Japan. Kakata ine motoka. Nya. Buno motoka buno pick up. Akateka ku street atundia kama simu. Agenda paka Japan. Aina taxi yezo 10. Neno lezi. Na mutembe. Mutembe up to now. Next house ngena ali muchibuka nakata. Abera ku lugudo. Ne omotoka obuna pick up. Ataka kama simu ge like shops. Murugudo wakati natunda amasimu kano katunda amasimu Urumu Street kali kali na Kivu katunda nsawo z'abakyala kali the other way na Kivu Music katunda biki sibavu tuna bane meya nga Lukwago tutujja kulakulana naye mulowooza temubitaddemu ebyobufuzi kubanga meya ayagala alage nti anti meya sikulaga bulazi meya kyayogerako kyekyo abantu bawejjere botolina gyogenda kubagobera okusooka ebyalo byennyini abantu gavumenti yennyini bebasooka okugoba abantu mu byalo nga babaleetawa e Kampala kuba omuntu okusanga wewazaalibwa nejjajjawo yaziikibwa eyanga man tate yas najja gamba wawe n'abagoba olunaku lagawa Kampala era obasulawo bwetubalaba basulawo kati okujjako nga gavumenti erongooseza enkola yaayo twogera ku bigambo byakweyongera twagala kukyusa Kampala kati njagala kuchallenge omwami oyo katuulize omwami ono ekintu kyenkulaakulana kirungi KCC egamba nti the reason why street vendors nga tannaba kuwerera gundi ye enkulaakulana etangasa tenyamba nanti enkulaakulana nabegasa nebegasa oguma febegasa tugende nekyo okuzimbagazimbagamendayo gaserena gonna soda gwe munywa ku 15 nga zisobola wadde okunywayo ecupa ya soda terina mugaso kunze abamunywa sibagaana tukatera nga amusanga ali kagundi ne munywa
kingasa tujja kulinda Kalamoja kula kutambula nawe never no way no mbadde ndala kunyonyola omukulu kati tuwulirize omwami atudde ku kino mbadde ndala kunyonyola omwami yagambye nti meya Lukwago ye meya omutuufu kati njagala kumujjukiza kye nabagambye nga komiti yange evuddeko emabega njagala kubuuza omwami oyo nti Lukwago bukyayogera ku bigambo byonna byayogera kyekyali kikyuse abatembeeyi abagamba bakomewo bakomyewo gavumenti ekutte Lukwago emunyigira mu nsonda takyekyusa senga yamu ebbeetu ye n'asooka alaba kyakola Kampala ali bubi nnyo Bali so much against Lukwago balinga bibatamulonda emusonyiwe mbu teri atalonda Lukwago bwetubanga tuli mu democracy netuwa Lukwago noba obugungo nga bwe buto abatembeyi bave ku nguudo ababoda bave ku nguudo nagamba abana basoke bajje twogere watudde mwogerere bateekawo tiya gasi n'emikutu why is it like that Lukwago bw'abagambye abamujje twogere balina okujja ne boogera naye omwami amanyi omulimu gwa polisi bayimiriza kamba bulireko ekintu kimu omwami ayinza okuba takimanyi kamunyonyereko ekintu kimu waliwo omukyala bamuyita Maama Mabira olwasooka olw'Amabira basaba bulungi polisi nebakkiriza okwekalakasa kwabo okw'emirembe naye gye byaggwera nga bafunyiza engoye badduse ekibuga kibatabukidde omuyindi bamusse abantu babokyezza kwegamba kitegeeza ki nti osobola okukola ekintu nga gw'olina omutima ogulumirirwa ng'oyagala kikola mu bulungi naye ne kikulemerera kukusembayo ate nzije nga kiba eki Lukwago yalikoze singa abadde aweerebwa ebbeetu naye sofa buli kyayagala okugira nga bamunyiga tokkirizibwa kwogera anti si mulimu gwe kati njagala kubuuza abakyala njagala kubuuza abakyala etteeka tebalisoma erya KCCA bwe bali ye mwennyini yali mu parliament ne bayisa etteeka neyafuna mukiza kulisoma kubanga alina byalina okukola neyatalina kukola basebo ne bannyabo tuwulirize bannaye road meeya ogwo guba mulimu gwe nga meeya okola kitya okuyita abantu kati nga bwayita babodaboda ayogere nabo ababulira ekituufu naye ate okubanga bamukuba ku nsolobotto ne bamugaana ekyo kibanga ekitegeeza nti si meeya ebyo tujja byogerako olulala ani asinga amaanyi but right now but right now go to minibuzuganda@gmail.com or go to Facebook Minibuzz Uganda or you can tweet us Minibuzz Uganda banange embeera nkawano mu taxi eno ekintu kikutte naye katuulize ebigambo abana Uganda abalala bye batubuulira. First of all, the way things went wasn't in the very proper manner. First of all, they sent away those vendors without consulting their leaders, because we are their leaders. So we very much know their problems and what they need. And in case of any change, it would be proper for us to give them such kind of change. Ekintu ekyo bwe bagenda okubagoba tebasooka kuba planingira bafaga bagoba ate nga kati wolaba ensi Uganda weere naku zino ebyenfuna bibi sente tezirabika singa ogoba nze nange nteekwa okukola ki okuyiya okulaba nti nkomawo ku luguudo mu magezi gonna agasoboka naye kati buli gye bakomye okubagoba obubbi bweyongera buli kimu n'osanga nga kikyankalanye batega abantu mu makubo abaana bajja kubanga tebakyasoma kuba fiza n'abatalina waamu